Yesi mukasya kantu olekedde kyatwesyewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanye negwe sabuni n'osala kwayoza ki engoye gwayitusika naba yayoza neddagula kadduulu ani eddulu yes kalungi teekako mu kinaabiro akawoowo kikulu ne shawa bujero obo okyali kukubulya abawala batwala kwawe wagamye soka esooka tolina kubanga tolina balukoni akatimba nkati yoneraliikizo oyagala kuntuga tulidda tugenda kudda kuba ebigambo tulina tukomye na Katiiti tusaze buli paati tuzze naye bannaaye Katiiti kali awo wange wakakawuuma tugenda kwolekera pulogulaamu ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanye timwebale amasire mapeera nze olwedde nkyali ku green zokkazo kyemmaze okulaba this is too much kikkirizibwa okulya emmere ng'otereka owebango bwotamuwemukira osula tewebise kakati nze mbadde ŋŋamba mugezi wanabe abayo kibu kyano mukolenga banaye kajuisi baba omuno bw'omuyitanga ku kyano yo teekawo kajuisi dabe nkwata yakawunga okati omwana wuuli mwana naye ani yakukoze ku byeseperi olaba be bakanyigamu gwe naye nze mmaze olaba biwooma nnyo mpulya njala nakkaaba maze olaba ddumu naye alina kukola ate kufumbirwa kati ate nze sifumbye totumanyiira gundi naawe ate kakati okikyogamba banteremu webanaye omwana ngambye mbu aleese sepi ani wedde agalaneze kukozaamu nyongeramu nokutuzza nalwaki siwasa nemwe akawunga kawoma naye omuli tatulinnye mwegamba bulire emmere ngeraterekako ekyeggulo kyendabye mufamire mubaamu abaana abatawanyanga mu kulya tula naye tulya emmere akawunga oli mutuufu onookaliira ku nva z'omusajja ono kawooma okalabako naawe nkataddeko amupulira waawo bawala bange bawebituvume nnyo byadi mukaye akombye mu sepiki bebamanyi nalo lwe balijja bakole namwe mukombe mu sepiki abatakulira wajjajja oba ebintu tubimisinga ng'omanye ebbanga lyomaze nga tokomba mu sepiki bye tukola wano tukola ebintu nga si bya bulijjo na ya bulijjo kwafiringa Kabako tosobola fumba mmere eno amaze ebbanga ddene nga takomba mu sepiki maze ebbanga ddene sikomba mu sepiki omusajja afumbye enva ziri kungulu kuzisogadde mu sepiki bazigomba tutikayina muganda maya ojja kukomba n'entamu omanyi okukomba n'entamu akombye entamu kasasira nabalya emanyi what are you drinking nkwe saagala kutambula omuli omutuufu kituufu ng'olaba omuntu bw'atyo omuli omutuufu asooka mmere tanywa bino ebyokunywa bikusa bayigenga okulowooza ku bantu muno n'omuleeta ku kyano yo emimiro ne gimukala kisabira kino nange nina gye nakikuba nze bwe nfumba emmere bw'ogirekawo fayini y'ebiri obadde abaloza wedde abantu balya tebamanyi banne obunyama buli kinwadde muŋŋamba akati lindako bino ebintu byabakulira wajjajja olaba mubadde wedda kati esonyi yange wedda njekwata abadde balina ensonyi kati biibyo ekirala kino nkiddamu ekirala owaaye kino nkiddamu liri pazo lino teeka kuba nange naliiga wano nze bwe nfumba emmere bw'ogirekawo fayini giba ebiri
Nangireka inzo ndaba twale nangi mbera ne sepiti yange nne swani yange bikapu yange ene mmere ngenda dirya ne webeso sokugiryako njibikeko ate tambula nayo kubanga ndabye abavuka bangi wana eno togirya ne wegatta bawadde munafumba ndakasitatuko tugasemo kombese eno togirya ne wegatta obanga chikeno mululu wekwasa oyagala oddeeko oleme kwegatta na mukazi ogambe mbuno kyavudde ku mmere obanga paso emboozi y'emmere omalirako omukuto sokande emotoka naye avuga paso atagivumye agambye wano obanga paso nawe nengeri gyonyuse n'ogitunula nempulira nga ntembe ngamba ekutuukirako butuukizi emenya kugulu abati mbuuzi ekibuuzo gwabadde agamba okukombesa tuti komba bakulyawa obunyama neyakasente girezi yangambye agenda kukombesa tewakulira wajajja weekoza ate yeri gundi nezino ensoko zirindemu mugenda nakasupu yenna omulese mwera olinga atugamba agambye agenda gikomba kati mumaliremu kanji mutere atogiteeka wansi oyagala girinnyako notale saawa zino oliwo omuntu agenda kugirinnyamu tuli notale saawa zino oliwo olusigo nnyo atusekerera wanajja wano ne bamufumbira ebintu byakabi tujja kulaba twabadde tulina obulamu bwetutambulira ne mubulamu gwabadde nti bano abawala abatutwala kwawe abakutwala nedda gundi leka tuyitirirako. This is men's conference. Omulamwa gw'okututwala yes, kwawe we know you have domona, which is okay. Kati betutokera mbabbi olinga agamba anti betutokera ku babbi naffe benyini nga tuli babbi ogwo mulamwa gwe bategukola be bano abawala batateekeddwa kutwala basajja awe. Toyina kinaabiro munda. Omwala abawala batwala abasajja kwawe. Wesonyi waawe. Toyina balukoni. Mukama. Oli mukunyonyera abawala batalina kutwala basajja awe. Toyina kundeeta mu maka ago nti ensuleyo. Toyina kinaabiro munda bina kunaabira. Mukama. Osose balukoni. Toyina shisha poti. Wojira bwoti n'okoma onoonya kusisha. Tolina kazindaalo kaffe, kali akazindaalo kaffe musiraamu kaki? Kali aka bluetooth. Oli waddumuna ojja kwogera. Ayogera byennyini ebintu ebiri ewange. Wanagamba. Bw'onootwala omuntu era byaddala. Era bw'okyala ewange era mu mmotoka awo akazindaalo mwekali. Tututu kaba katandise emirimu gyabyo. Okyaza otya abantu nga tolina balukoni. Tolina balukoni. Omulenzi wamulonze ekkubo kati kumakyana anagaziirako wa. Kasanaako okyayoja. Toyina balukoni va kuwaawe. Kiveeko. Toyina kinaabiro munda kite. Toyina shisha poti wa. Toyina balukoni mumugaana kugwa mulala. Kazindaalo kabulu. Kinaabiro wabweru oyo aba mubi nnyo. Oba balukoni kale. Naye omuwala yenna atalina kinaabiro mu nnyumba asaana kuba mpi bw'aba agamba okukyaza abantu. Kyenkugamba. Oleeta otya omwana w'abandi ng'omutute kwawe nga tolina kinaabiro munda. Naye omwana abandi mutegeeza mwana ki? Akatimba k'ewaka kikulu. Ojja kunsuuza mu katimba ng'oyagala okuntuba. Batya. Obwo obutimba bwe muteeka ku bitanda. Tebakyateeka butimba mu nju, abasajja tutya tuba tumanyi mugenda tutuga. Teeka muka spray. Mpola mpola akafuwesi. Otuyane bulungi. Besi kuba katimba. Emboza aleka dejje ku bantu. Emmere bwogenda tugisa abantu emmere. Akatimba oba na mwana. Bangangege. Ontugulekala kunzisa. Ontisa. Bagamba bakyala batwala kwawe. Mutuyambe wemmani najja fuuyira room. Yawa akatimba. Akatimba kaji. Leta bafumigeta. Bafumigeti. Etegeeza. Olimbo ojja kulya emmere yeefudde mbwe enseko zimujje ku mmere. Omwana olabe wali akiwulidde. Omwana atugambye tomuleeta kwawe ng'oli mu katimba kansirisa. Kaggwako.
akagwa ku mulembe katimba kagwako kabana masomero gabatute kwa abona mulaba nga abona ku bintu byo bowulidde ebintu ebyo kati kunaaba bunabya banafuluma kunaaba bweru sabuni kikulu nzize uwo sabuni kyaliyo oyina white star osala ku muti gwa sabuni gulayo ka sabuni kashawa jero ebyo nno kyali ku mbozi y'abawala batwala awe osuzaako ewuwo nga kayowizo negwe sabuni n'osala kwayoza ki engoye white star naba yayoza nedda gulayo kaduulu ani eduru yes ekalungi teekako mu kinaabiro akawoowo kikulu ne shawa jero obo kyali kumukubuli abawala batwala kwawe Wagame soka esoka tolina kubanga tolina balukoni akatimba nkati yonneraliikizo yagala kuntuga taala kijje wateeka mu luumu taala ya bbulu tekiterikola oteekateekamu obutaala bwa bbulu mulinga abasajja b'e Masaka kyo lwaki toyagala nkulabe teekamu ettaala gyendaba ayambadde waite oluyingira abayambadde green golwetaala emukubyemu laga kala gyofaanana amasuuka ameeru naddala ku kyesuuka yasuuka enjeru gwaba yanaabye awesuuka gwaba yanaabye nemwe nange mu byeyogedde byonna suuka enjeru kintu kikulu nnyo suuka yalaga wala kyoganda suuka z'ebimuli temukyazaagala ndanga n'obyogera nga tumaze okulya kuba emmere ogiza omanye enseko zikusa otwerabiza kye tulina okukola kati tutegeeza essuuka z'ebimuli tuziveeko kati ng'eno suuka nze nabagambye fayini ya mitwalo 2 namalawo mmere omulenzi alina okusula mu ssuuka enjeru n'omubikka nga malayika ne duveeti enjeru ebyo nga tonandeeta bikoleko ndi muzibu nnyo tosobola kunnonda kkubo bya kigwagwa bagamba otukwagwa ku mulyango n'olabanga tekuli balukoni n'ogamba nzizeewo wano ate balukoni yanywerako shisha omusajja nga Kabako ku makya n'abira wabweru nowesibye ettawera era waliwo abasajja batasaana tugambyewo omwanda we olabusanga fe tulina okuba home ngawe tojja gisobola owetaaga kati nze onaageze nayogera ku kigambo suuka njagala essuuka empya buli lunaku nze mukyala wange gyanjalira njagala perfume owulira njagala buli kintu ekirungi njagala balukoni nina okuvaayo wenviirayo njiweko omugwabi nina okubako wenviirayo nanname kuba okulannama munaera bagamba omukulu alannamye alannama atya nga ate tali Kabako naye ono omusajja alina ringtone eringa ebika esimu buli bwekuba mbanga alaba gwe bagenda okubikira okategedde akantu kaabwe akantu kaabwe ko nkategedde nnyo akantu kaawe negundi kyusa ringtone eringa eraga nti Museveni agenda naye n'abaana abawala era nabo bakomplaininga empunya y'abalenzi kakulu togenda genda mu supermarket mwawule sipule ebigambo biri ate ekirala abantu bawulire okuwunya n'okukyuma byanjawulo naye bakyuma so tuwunya bulungi abamu kufe twefuwa perfume empunya nnungi kati abavubuka abamu kye bakola bakyuma agula kisipule ky'emitwalo 2 kino nalooza ali kuki ate nze perfume sobo otuyana kitaninga into okukyuma era sipule nga bona ofuuyira omuddo tekiguleeta ate kuvaayo mu ttaka oba ofuyidde muddo perfume ebeewo eriyo perfume ankyekola spray ya mubiri perfume ya lugoye kyovola omuntu ajja nakwambala kati wano wetwogerera era liri Pazo oba oli mutu kubako kalango omanyi yefuye lokasiti wajiwulidde
Bagamba tudulira. Kati. Ebirala byonna mu nsi okunnema. Naye empunya nkulu. Empunya nkulu. Omwana omuwala Bonna n'omusajja. Nze bwe nnyimba bwe nti abamba muza bankinjijjamu essaati. Njije ngikulekera owulire bwewunya. Bagirwanire bulwanizi. Nagikwasako ku maama wa mukwano gwange. Bwewunya bulungi. Omukyalani bamuyita mama wa Navio. Sirabanga ko muyimbi awunya bulungi. Ku Serena. Banyimba mu awards ne mugamba mama soko nkwatireko wano. Naye yawulira ekivundu. Ngawulira kasasiro. Kalimbwe w'enkoko okuva e Bulaaya. Nagamba omwana yeeyira kalimbo ono. Nkoko kinseera. Bagamba kata mama Navio ogamba ono mwana simulabanga. Ate yali yandabyeko. Yeye tandabangako era bwe yandabako ne mulekere ekkooti. Nagamba kubajjukira perfume bw'ogikutte bw'oti. Abasinga obungi abeefuwa ku perfume zirina senti. Je kuba bwete kukuba kuseka. Teri perfume kuba n'onyiga. Era omuntu bw'otunnako bw'otaba kiringa wano gwokola. Ekintu ekiwunya obubyo omanyi bw'otunula. Ekintu muyimbi oyo bamuyita Vale Music. Vale Music abeereyo nga tumale okulya Vale Music. Omuntu asembayo nonya kiyungu wali kawunga. Atule wa Vale Music okulya emmere yaffe. Oluganda kulya naye nga tosanze nga bajjudde. Mbadde nkugamba olaba enkofiira eno bw'eba ewunya ondaba ku nnyindo ng'akola manya sibitegedde naye akawuwe kaba kayise omanyi bw'obeera teweetaaga kuwunya osigala n'omongoseka kati ekintu ky'akawoowo akawoowo kikulu nnyo tugenda ku kye bayita pule abalala bagitandawo abalala bijjamu abalala bokisa erina amannya nga 10 akaggalawo bokisa eziriko ebikoola sebo ndaba nze nakyogera abantu nekigamba mu kamera nga gwe watola mwawe tinze omuwala najja neyeyambula namayambula bwati nga nikaye ya yero wenkoma wenkoma ne feeling ze nyini ati kamulika ate bwe baya ready we baya ready bagita batya nika kikulu waliwo nika ezaggwako nika erikaka abaseefu bulungi businga peti ate peti obaseefu peti tobaseefu katono nnyo lindako bulungi businga peti ne musajja esimu yo mmanyire yutonyo neringa ebika aba TV gyonkolera be bankubira siba abantu ba BTM bo baagala kusaba sente toyina abakaisirina mbadde ngamba oni abuuziza peti nogamba onyacho nyonyola ku legging ne peti yennongooserezaamu y'okwambala legging lwampadde kati nze ngenda kitwala paka abaali batambuddeko bwe tubeera e Bulaaya tutera okgenda mu budde buli obwempewo ennyo obwempewo ennyo eyo jini ogiraba gy'oyambadde empewo bweyitirira jini ekusala eba ekusala oluki olususu kaabe musajja kaabe mukazi e Bulaaya waliwo obulegingi obwo bwaki obunaanuuka obukwata ne ku mpewo n'okambala nti eyo collusion ebaawo eyo okwekuuba kipale tebaawo edda omulembe gwa peti gwali mulungi gulinga gwa nappi ng'okutegeera kutena tamanyi nti no bajja kukolerayo n'omwana pampa ajambala atambule buki naye ng'esiba yagala pampa kapale ngomanya ya beyimu pampa kapale ojimanyi kati nze mpe munnaye ate nze azaala buli kaseera kati omulembe guba gujja nappi egwa kati nappi yagwa tekyali wano kuwaya gyosanga mwana ng'ali awo mbu nappi ze bazaanise kuki wajja pampa olukozesa pampa kapale kusuula kozesa suula bwe wajja kati n'omulembe ogwo gwe tuyita ogwaki ogwa legging n'ogwaki bayika ogwenini ogwokwambala obwo buntu oyo bwayogedde bupeti kati peti ye sikaati
naye yali yayambako ku sikaati eyo obutakola ki ate peti yayambadde omukyala terina kiyamuyamba nkuba era abantu basitamanga oyogerera ku mulembe batulanga bubi obuwangwa obusudde butya nakugambye obukulu bwa peti mu Buganda kwalinga kusumulula bwagazi eri omusajja nga buli lwagiseereza ebanga mmale tata osumulukuka balagamba that means omuti gye guli gye batema lengi esumulula obwagazi komao kamugambe bwenti agambye mlege ngekola tugende kati ku TikTok kobeera olaba bakuzinira bazinira ati ku mulembe guno gwe tuliko tetugenda ku mulembe guli gwe tutaliko onoosobola okuddayo mukuhi omulembe ati waliwo ebitavaawo nga bya buwangwa nga bwolaba nti obwo si buwangwa eyo yali nyambala obuwangwa bwe buno singa peti eyo yali ekolebwa mu lubugo deni musajja goli mutuufu tulina okunoonya peti eyo naye peti eyo gyoyogerako abakyala bakwatibwanga abakyala babanga bakwatibwa oliriza gwe bagamba okwata olyoka ogamba ekikutte ku peti sobera ogenda lepingi yali neiba sooka osembezere yesu edde nnyo masimu kujjanga mangi singa katulina obuzibu omuntu singa azoominga kuba oli ali mu peti eba etangaala naye twajja omulembe guno abaana balina amasimu gayinza n'okujjayo okutangaala kati peti awo teyajja Masaka abaana bakyagyambala yogera nti bannamasaka bagyambala yagwa naawe mwagala bano ab'omutawuni era peti essaawa eno ebyaddala bw'era n'ogenda mu masomero gonna ga busiraamu mwana ayambala shaliya bamusaba buli buleginga obuwanvu bwe bambalira munda kuba kalina omukwata talaga kiti talaga ntumbwe talaga kiki ate ddala empingi kati yalinga ekuumadde omwana ewaka eyo gyoyogerako omusajja anakwata n'oba ne legingi nga 10 boyi alisaj aleeta akambe nayiza ono mu maaso anti bagenda kuyita mu processi zino wammanga bagenda kugamba mbu yamukemye naye omusajja bakukwata nga musajja kye yali avuddeyo naga bamukutte yamukemye yabadde mu peti kyeyo peti bakukwata naye omusajja yanjuzeza legingi yabadde mutemu n'agamba bw'abasajja babakwata nga musajja yali avuddeyo kinagamba tebamukutte kabako kambabuulire kati shifa nakwata sifanze newankwata nteekawo bute abasajja kiryoke waliwo omuntu akwata naye mutukwatire ddala naye mwebanaye kambabuule kabako fe abasajja batukwata lwakwate twogera abakazi nze kankubuleza waliwo omuwala eyankwata nemmira ne pepu alimba nemukunyumiza gayi yantwala ku mukolo nga abawala bali bakyotala omanyi bano mukyala bebekulu bavaawa mukyala bebekulu obusoga aba bahafukasite kati gayi nga ngamba kaye tulina mugundi covid oba nga ngamba kaye bakukwata nzijja nno nkunyumiza engeri gye bakwata nga ngamba bwenno tugenda kuwasa gundizo toyogera nnyo omukazi asobola okwegwira fereka twogera balisimba mama Faridi yankwata era nantwala mbufumbo yakwata yamala okukwata nange nemukwata mwekwatirayo mwekwata mwenna nekugamba naga sijja kulumpa nange sijja kulumpa munange gayi nga ntwala yankuba akalimi tukatwale tutambula nga nvuga wenvuga buli gonasanga ogenda bannange kakati nga tutuuka nyumba zaffe zino eza balukoni nyumba namba eriwe kumbe bali toka yakutwala mu nyumba ze mwagala kyalyoko kukwata ati labayo nali simanyi singa nali manyi ekigenda kumbe gayi atutte yayagala dda sister wono nga bakyotala balinga bannamuli n'ababulaza baabwe bagaya balabaze kati ng'ono amanyi yabawaanira ddala wendeeta wisdom kinga n'agamba nemmala ndeeta kabako wano nkikuba buli omu ajja kukola oli ajja
kati olidde kyali oligwo ngambi naye gayo yakumatira kati waliwo kugamba nti nobanga gwandeese wali buli kyomugamba bakkiriza kati ono gaye nga ntuusa twali twakayinga bwe nenvayo abawala badduka okwambala okukyusa kati kumba oli yabaza dda sister omanye ekyali wali Kabako naye gwe wakyali esimu evugabo owaye tulina okuba mu studio era ndi wano nvuga nzija kamalo wano bekyani bica kati mulaba omanye okulya bwe kuggwa bakwata Netera okugwa. Netera okugwa. Mune tuyingidde mu house. Kumbe house party. Mission. Kakati abawala bali gaiba brown bali nga zuwena. Bali mudi bati. Bagenda ne bagenda very waggulu. Bave usoga bali nga bebe tanyiga bali nga kalizati. Kakati munange gamba beru bweru. Ati olyasolo abachotala bwe bati. Gambira ddala bachotala. Azali tanyiga sha. Zali yakawaso mwana 12. Kakati buna. Yawasiza wemeka. Toze nemwe bazina. Simu zaba Mai mukoze. Yo, sami muganda wange. Kabuna. Tazuli de simu zaba yibi. Kumbe mu sitting room. Obudde buwungera naye ng'ettaala nali mu setting ettaala wali baali bagijjeemu ettaala eriwo eri mu dining nzijja nedda chapati yali etya kati munange gaye yasettinga kitegeera kituuse wali ng'abantu naba beegabye nagamba mbadde kusaba omwana oyo mulaba ayagala kunyumyamu naye nga ziwaini ziyitiŋŋana gwemanyi gundi ya covid eyo ziwaini epate bawongeza n'okwongeza music kati yali ennyumba nga nnene abayaye batandika okwegabamu mpolampola naye olio naye kakati ogenda kiyindi bakuwa bukadde bumeka Uganda tozimanyi kale okumanya nze natya nti bakwata I think omwana oli alina akantu keyateekako mu kyokunywa wali nze that's what I think kubanga wali otudde boote nga the motion movement egenda maaso bakuwa kachayi kenjaye kali kanje kanjaye kabera wali wasiza omwana yangwa mu mpale ye kachayi kenjaye mulu bukala kakeko buli joli batolunga nasosela banazala nga kubya butterfly okuba butterfly busoga negwe omwana yangwa mu mpale nga n'amaanyi kwegamba I don't know that ndoza kachayi kenjaye nemu in within 1 minute awo kwankati dilo katirabaye wano waliwo enzikiza bali of course in the environment eringa ya kizibu bali mu vibe omwana yangwa mu mpale kati okusitwa guno omukono gujjeno mukwatako nalinga olaba Chris Evans engeri gyayogera wasonoka gugenda otuuka bwekuti either ogano oba okukkiriza nga ndi kungulu lukuli kemfike ono nali mu wagana kati kungulu wagenda ko wavako anti we bampa kyemmanyi kyebampa kiri ekyokunywa omwana yanzika empale bwati mukono naye mukugira mbwenti nga asitusaali kati gwe come to think about kati zere nga akutuddeko wanyumira olukwata olulaba kati olukwata nasirina namaanyi omwana n'asooka bannaye nga ye yali anyirira enkwaso zali omulabo otya kale ziwena omulabo otya bakulisa nange mana njagala tumukolereyo ka surprise yebale kukwata asanayo ka surprise kyakuluma no the problem ekyajjamu ekizibu wetulaga wagenda osasula emitwalo 2 wetulaga wemala okunkwata ate nga mmere mwagigabye yani eyalidde emmere n'agimalawo mwagize ndi mulwadde nika yekimuli okumanya bankwata ne banzijja naawo nika erikayo bankwata okwasooka bamukwata neyezaayo bankwata rawundi emu ebyaddamu awo ne banzijjaawo paka mu kisenge awo gwe wakwata kati banzijja paka mu kisenge nange ebintu bino bizibu nga wagenda ne mu kisenge kumakya ne kati bakwata batya nga wasuka n'ogenda mu kisenge ne banajja nabo driver
nga nkyabalabawo nga ennyumba bayongeza music w'abantu beka bitya ng'abantu benga byefu nga light zikyaliko kati nkeera ku makya ngamba omutuuze nti naye kaakati tatasi yange wagitegedde kati okitegedde nti bakutte weewulirira ku ki no nali oba kati nze bye bampa naye nali ntegeera naye ng'amaanyi omwana akutuzizaako ddi akasimu kange akanene omanyi kati olaba ono wagundi nakutuula bw'ati n'akunyweza mu kifo kimu gomanya abawala engeri gye bakwatamu omuwala Lil Pazo asobola okukukwata bw'ati mu nsonda n'akutuulako wallayi n'akunyiga nga tosobola nakuvaawo gwokimanyi ekintu ekyo bagamba omukazi bw'amukwata basobola omukebera ne bamanya kati omusajja kiba tebatawaana teriyo solution yakebera musajja gyewokutte era bwe wetwala booti bagamba tetumanyira na binnyo byo gwe yakutte ati bagamba gwe yakutte naye omuwala akwata atya omuwala asobola okugera kati olaba kabakaawo omuwala asobola okukyuka n'amutuulako omwana n'akwata olaba edirisa kabaka otomala ntino w'amaanyi wallayi bamukwata katebe weebati nagalako jukira omuwala owulira ate ogambye nti kabako oyo tomulaba mbu w'amaanyi era g'amaanyi ago tebasobola kabako agera nga bw'oyogedde mbu nina amaanyi sisoboka njagala mukyala wajje nga toyagala wakooye Lil Pazo yakunyiziza ate olaba oyaba mukyala wa n'ogamba nakooye wallayi sibyogeranga nako ewaka sikowanga naye ewaka abakyala abakutukwasa naye bazungu omukazi akuwaabira adde mumaze mbu n'omusajja akuwaabira bwakugamba saagala ayakyobola tetusobola kuwasa bazungu naawe sya nzizeewaka kati kankubule Lil Pazo nzizeewaka njagala kale ate singamba nti nkomba nenjagala ngambe mbuno saagala mu bazungu anti bw'oba oyagala nga tayagala akusiba Lil Pazo kituufu nkitegedde naye nze mbagamba basita baffe abali e Bulaaya temwagenda fooka bazungu ati so omusajja mugambe ngwe bakuli kituufu bakuli fune feeling naye okugamba omusajja nti nno tewali akuna kombya gwomanyi kyaita akuna kombya nga ovudde eri yonna n'amaanyi juka kati kati olaba n'obusifa nze ono obusifa osobola okuva eri olaba emakindye ng'okomawo waka naye nga gwojja olowooza okuba obufaananyi bwoti ntuuka ne mga pepi nzija kati ng'otuuka wano nga gamba mbu ndikulwa ttala mundo mugamba sinze telemundo buba budde wa telemundo ani agambye naawe ne telemundo ematalinga agikutegekedde yeseetinza atya agiraba ali atya TV y'omu nnyumba kituufu nze era singa nali muwala singa nze bange ndoza tasobola kwenda kubanga nze nsolo gimuwa mu chicken mu TV nga nako efumbiro baliyita bata chicken right kakati nenjimuwa mu bathtub netugana mu boys quarter nze bwe mutunu yabwe mubaza ne nga Lil Pazo nalabika ayagala nze omwana njagala nnyo mukazi wange si wa diiru si bya nnyonnyo saagala nnyonnyo mukazi kubanga naawe wakabino inajja okayisa gwe ku maddugu nze saagala nnyonnyo gwe mmanyi teriyo muntu yakulya bwayise atayagala nnyo nze njagala katonotono kali akayimba ka Wininwaji afazaali katono kati kakubuuze eyayimba oluyimba olwo kamubuuze eyayimba oluyimba olwo ku maddu galina ogamanyi gundi Wininwaji amaddu galina yakuba akasajja ebikonde Wini yakuba akasajja ebikonde nga kali akali ebirevu yakomayo waka n'akagamba baby where are you nga kakooye empibba nze ndi timu Wininwaji nze kati nga mbeera n'omwana nga Wininwaji ng'akomawo ng'ayagala sikola mu pressure up nga 10 awo sigula omulondo ebbakuli yagira ki kituufu nze bana empagira ebintu ebyo ku experience ye ku bintu ebyo kayino yakwata mukwasi a man with a full of disappointment in a relationship nalaba topiki nti alina amaanyi mu mukwano tebankubira lugambo twali mbalala 2016 yasindugulula ebinyankole ne mukonkona ne muga musiraamu tofa
nenga lunabe to gwe lunabe rero mudido tomuzanyisa aina nolimba luli mwaka gambo guno mudido anti kati abayo buli mwana yenna nga yali alimyeko nakwata bwati enkumbi kati engeri yakwatangamu enkumbi esawa 3 ng'oleta bana bawala b'e Kampala balya kikuuyo omwana olaba nyumya ate ebituufu byennyini oyo omwana omukono yasikanga enkumbi okumala essaawa ezo kati kakwateko mu buliri wuuyo wammanyimya eddiro libyo tandika kyolina kimugambe nti nno ebintu bino ebyomukwano bwatuuka muno ebintu bino ebyomukwano obiraba mbiriko nnyo nnyo Salongo tubyawulira ate emboozi anti omukwano gwagobezaawo ekintu era wano we tuli tubaba kubanga abamu kufere tulimu mukwano tetwalibaddewo omukwano kyekintu ekitugatta lwankubadde bagamba mbu okulya Luganda Buganda si mukwano kuba omuntu amala okulya emmere n'agenda kuba amaze okukola ki okulya naye omukwano kintu kikulu kyekibeezaawo n'abo abali ebbanga lyonna okusigala nga bakyalya naye olw'okuba nti omukwano ate kirala nga tetunaba nagenda wala tusooke twebaze Katonda atutuusizza ku kamere kano n'akatuwa mu bulungi bwako ne katuyingira mu bubiri bulungi ate tumusaba emmere eyo gyatuwadde mu mubiri etuviiremu ebyamagezi omanye kagabe magezi kagabe maanyi gava mu kukola ki okulya atongeremu amagezi tomanya leero bw'oba olidde ekibumba kiro oyinza okufuna amagezi ekiro ky'olwaleero ate nga tusabira ne mukwano gwaffe atuinvitinze wano edde with the hope shifa webale nnyo I didn't expect this I saw that ngenda fungira mikwano gyange ngifumbire emmere girye bulya naye ate nga nsuubira tekijja kubanga bwenkikola ki bwenkisuubira so thank you very much ate kino kyakuyiga nti mpulidde wana akagambo nti abantu babeera ku YouTube okwo ne bateekateekayo ebintu bye batategeera naye nga waliwo bwe balina okulabako in reality in realness ffe tebatufunangako nga tunyumya ebibooziboozi kyebagiyita ekiboozibozi naye ne mu kiboozibozi emwe kyonna kyonna kyetwogedde mufuneemu bye mukwatamu ebintu byoyiga mwebiri kale tuzoba twogedde awo ku mbugundi ow'ebbina eddene awo buukawo kale oba tewakutte awo negukawo oba tewakutte naye waliwo twogedde nga watuufu ng'olina okugendawo mu ngeri yino wammanga byonna tubyogera naye tubale twogera ku kintu kimu kukolagana kwagalana bumu ensonga lwaki tuli wano ate nowopishifa webaze ne Katonda ffe tetuyitika mugatte emputu ne lubaale kaitigamba oba kati wano okungatta ne topiki olina okuba nga watimbye ate topiki tajja kujja ssaawa z'omwagala neera waliwo n'abomuyinda tebiri mu byamwannyoko bino bya ddala firimu ya ddala kuba naye ayinza okuba naye mu firimu ye eyamwannyinaffe ng'alinamu okuba mbu wambwa naye nga naffe tuli bannyina tajja tulaga embwaye naye kati ffe bwe tufuna time ne twelinaana kati wuno tulina ow'embalala awo nno okuyitawo omanyawo kilomita awo ze tubuusaawo okunona oyo ffe tumuleese wano kilomita zine tuziba wano oba 8 kati waali wano ne twebaza nnyo Katonda atukuumire wamu atukuume atutaakirize buli kimu atuwonye buli kimu atukuuma ate ekisinga ddala atukuume mu buli ngendo ze tutambuliramu nga bwe twogedde wano faamu ku ffe tuli batambuze olwaleero tutambula ne tuvaawo n'ogenda emubende ne bagamba omupiira gukubye atutaakiriza ebintu ebyo byonna byonna ate atukuumire ddala nnyo atwewaze nnyo omanyi minadde nva mu Ramadhaani nga kutuba bagiremera shaitani ngizi bazigudde twewale nnyo topic shaitani si buzibu si mwangu akwewalika naye ali awo wabweru yalinze tuve wane wa hope yatandika era yali eryagamba tebali amakamere kaabwe ne bafuluma ne bajja ne batawanyamu ne mukola bwe muti n'abatuwuliriza eyo nti tulabanga ekintu ng'oli akikoze ekyamakulu nga kituzaamu amaanyi tukirabe
twetekereze nnyo ate ebyaffe mugende mu subscribing mugende ku YouTube kati nini ya Hope Shifa mumulabe kale tetujjagala nokoppa mukoppe naye mulabe bwate bwe mukoppa musinge gwe mukoze eki gwe mukoppye temutta mulimu omanyi kiringa omuntu bw'anaaba agamba muddusi najja nga naye agamba muki muddusi nayingira mu kisaawe ng'ekimulese ate sikuwangula kwonoona misinde jangu ng'omanyi oli muddusi jangu nga naawe omanyi nti toze kompiti nga Shifa oze kola nga Shifa oze kwongerayo ki nze neewuunya puroguramu eyo yabangako eyo weewuunyisa omwagalwawo kati nga nze nyini ŋŋamba kati bebi wange ono mwewuunyisa eki mba naye buli lunaku naye namala nentulawo ne ŋŋamba nabali bennyini abeewuunyisa abaagalwa baabwe babeera nabo buli ki mu lunaku naye lwaki akikola in camera somewhere somehow kyakuyiga olwo abantu batamanyi kwewuunyisa mukyala we bw'akogera wano eŋŋumi ziri mu kkuba maka empiziraya bw'akasesetukira wano bw'akava wano amaka emigere giyita oliddewa ekya sinala jayo akantu muteeke mukama tumukebera oba aliddeko gaya akaziŋŋoonyo bw'akogerera wano so kyakuyiga nnyo ate kyamagezi nnyo oyinza oyiga naye nga tofunyemu magezi naye bw'ofunamu ku magezi funa magezi ate n'abali eyo bannaye mwagalize nnyo omuntu akola ekintu kyemena ddala nga munnayuganda kati puroguramu eno gye bayita odda njagala giga dine with hope naye ngenza okuzuula nga bengabula birimu bingi kati nange kagamba spend a day with kati owulira emmere gava mu kulya wedda njagala mbatwale ku dduyiro naye emmere yino egenza okwera nga ziri 12 mukyabatwala nabafumbidde ku pirawo w'enkoko olwane n'enkoko nkulu anti pirawo w'enkoko buli muntu aba alwana na nkoko nkulu ate ebamuemu abalwana naye muntamu edde kungulu tukyaliwo abali n'ekirala ennyo nebaza mikwano gyange emiri nze nina kyali wange ensinga okuteba muyita topika sentono era bwe mugamba tugenda awantu wetulaga batuyise nga mashinale tugenda saawawo nga utukubawo obalaga oba kulya naye kye tuba tumanyi twekyeteekamu kyawo tugende tumenyewo Lil Pazo sometimes yebwatera okujja asanga tumenye naye mumenyi bwatuuka fayini nabadde nje mugambe ya mitwalo 2 naye ngenza okujjukira beba n'abasajja abeerijja bebayogerako nga newe okuba kugabula mmere asooka nagamba tugenda okugga olutalo ngagamba tolako natoddeko nze ekyokuyiga kyenjize Hope Shifa weewuunyisa omwagalwawo webale kuba wanjawulo tukyadde ku interview nyingi n'oli nabulwa n'amazzi ng'ateekawo ng'akyaziza star mukakoppa ako bannaffe abakola ebintu muntu ajje kumuyise wantu wabeerewoko ku nkolo eki enteekateeka ebintu bino notuteekeramu ddala ssente mafuta mmotoka saavisi zibeerewo kati wana tulidde ebintu byennyini first class tulidde ekibumba tulidde omuceere tulidde akamwe tulidde ssente zonna ate ng'omuntu ali ebbali naye ayagala okulyako ngaffe naye kwekiva okimanyi weeyise bulungi kolagana n'abantu bulungi totta nkolagana yagaliza bali kwagaliza sabira ayina naawe bali kusabira owulira sabira alina ali wakati nze tuteera ekizanyusiza nnyo nze ntera kusinkana n'akaye tusinkana ku media nga tulina ensonga ezimu zetuyisaawo naye teri kinsanyusiza kati wuno kirisaira akuba mugambe lwasigadde kawunga oba muleke bano oleka baleke bakirisaire tali omu bangi omupiira gwamwonoona sebo taata tutera kusinkana mu nsonga ezimu za ggwanga tutera okusinkana ku nsonga nga twogera ku nsonga ezongerayo eggwanga lyaffe tutera okuba nga twogera ku nsonga ezikwata ku ffe bennyini ezituyisamu ezitutunda ezitwongerayo
n'ekinsanyusiza era wezemu kusinkana wano abamu bakubadde bakuyita kulya naye tekubadde kulya kubadde kuyiga okuyiga kuno wammanga abantu abamu bamanyi nti kimanyikiddwa nti omwami ewaka ye mulimu gwe kuleeta mmere naye ate naye omwami nga tanaba kuba mwami ani afuula amaka aba mwami kati example yonna esookera ku ffe kuba omukyala bw'abajja okufumba ewo omukwana ng'ewaka oli n'obufumbo ku mikolo it starts with the proposal eva ku mwana otandika okumukwana kuba ewaka ewo oli muki oli lonere nogamba munnaye mbadde nsaba mbeere muki mukwano gwe era olutuuka okumulaga nti oli mukwano gwe kyogamba mukyala we atuukira mu ntamu kitegeeza bandi olumukwana bwoti ng'atuukira mu ntamu ng'omugamba otuuse n'entamu zizo kati fumba nedda wali waliwo n'engoye ez'okwoza kitegeeza ebintu beera example bw'okyaza omuntu mufumbire naye ali kufumbira ebulamu bwo kitegeeza bandironzenga nayo olunaku nga baluyita olunaku weeruli olw'abakyala women's day abakyala talina kufumba olunaku lwa women's day abasajja tebafumbeera anti abo abasajja bandironzengayo olunaku anti abo abasajja bagamba ensi yonna Anti-topic kati olunaku olwo luli bwe luti. Omusajja kolwa tafumbira mukyala we. Olunaku nga lwa cooking day. Yandibadde men's cooking day. Ate meni awo bajja kusajjala ata. Men's cooking day. Bakigatta mu men's day. Women's day. Nesolo kulaza omama talina kola. Omukyala ku men's day talina kola. Ng'ovudde ku kire kya Mother's Day. Olunaku lwa Women's Day. Nzera mukyala wange manyi n'omugamba tuggalewo ewaka. Entamu engeri nze gye nnyimba buli wamu. Ne mugaa tugende. Tusambe woteeri yeeyo gye banaawe. Ukitegedde kuba lunaku lulwo. Talina kolaba ku masanda. Talina kola ku kintu kyonna. Talina kwoza. N'ekirala gwe n'oleeta omukazi nga wamuleeta ewaka abe mukozi. Naye kubawo nyaawo. Awo wakubya maama wange yatugamba. Yakuza abalenzi awaka. Naye n'atugamba yatuyigiriza emirimu nonno n'okusinga abawala n'agamba njagala mbateeketeeke muleme kubonyabonya abaana b'abaana nze saagala kuleeta muwala w'abandi waka afuuke kyuma kyogamba kaye emirimu ogimanyi bulungi nze omukazi bw'aba yoza ebintu mba nsimula nnyumba ate kati mpozi nga nkoye nga naye akiraba ne kati ndabye akaana k'abandi tusijjukira ayambadde akawale bwe kati we yeetaala nomulaba nga agenza ofumba ate atavudde kufumba togoberera nze nno nga ngoberera tekiteese ebiyungu munda otegedde omusajja atugambye nze nkugambye enkola emirimu ati nze ngamba abasajja oba abavubuka nti omwana omulaba nga muleese ewaka ng'akola bannange bambya okujja ogamba nga waleeta mukozi nga toyo si kyaliwo wabeera mukozi nze mukozi munaye abantu batutera okubuulira oyo ng'agamba njagala nfuna nnyanyamba ewaka tera opawulira edda n'abakozi katubayita ba gundi house managers okitegera okuki naye nze olina kyoyogedde ekyo ogambye mbu nti omukyala ki omusajja keera ku makya kikujjako ki togamba na mukyala wo nti leero ngenda mu kiyungu anti bw'omulaalika ate lwaki osooka kulaalika Mama Faridi emirembe oyagala kakasa mbu oli musajja waka bakimanyi oli musajja leero Mama Faridi leero nze kankufumbire kikyotegeeza kirirawo bukkirizi nze Mama Faridi yakimanyi era bw'otuuka ewaka ewange engoye zange zo Mama Faridi namugasaaabaana bitusiikiriza okimanyi nti omukazi ezo yazo tolaba abazeyoleza engata nti ngimalako essaawa 4 ezizo oba nezize ezange ani kakali gwe kabaka agenda kukubuulirira lwa nsonga bw'oba oyoza engatto kyabadde batugamba toyoza zizo zokka naye kati mu ngoye zo tosobola kuteekamu za mukazi za Mama Faridi nzoza
naddala obu wayozeza kunika ku kamera mama Faridi tunula wali musajja muyojo tunula wali wayozeza kunika ze tiandika ya mukyala olwa kitojoza wajojozezaako kumwe ebiri ne leero ojozeza basajja baganda tulina okwagala okwaddala wasuze kyenjojo lwaki otugete toyoza ndika ya mukazi lwaki gamba manyine gironda baby twambalere ya Victoria ya Victoria hewa nayo okwagala kunyuma atalina mukwano nenda banaye wenagwa ku mwana w'abandi manyino era nakuzina azijjawo manyino gikola zonna manyo zinabisa zonna nezifuula mbisi hano kyonkoze kati zonna zinabisiza olowuzaja amanyino zinabisa neyefuse ennika ya mukyala we njagala obeere booti olunaku lulamba nga nkulaba onnyenyeza ku bbiri otegeera kyova olabanze kankubuulire ntegedde awo kuwa ly'olyagala ate lwaki nkakola gomanyi byenkola nange bwenkunegulayo nange kalinawo yaddeneemu asiibe mu ddiiro kati owaye ate nkubuuza eki nze soba nagula mpale omukazi we tayambala mpale ate ayambale zaaki ngasiiba nange ate asiiba nange owaye amanyi lwaki ayambala empale empale kuba abayina batambula nabo abikke abantu baleme kulaba sukaali wange naye ate nze owange owange atambulira ku mutto sebo owange aba ku mutto kati empale ayambale yaki mubutule jane namba ali mu mpale kati tuvuga ne tugenda mu bendewa ezo essaawa zibeezi mama Faridi yako ulira essaawa meka essaawa 3 ng'ali mu kapale nze terika kabakonze kinyumira kamba buli naye mujja namwe kwogera ebibanyumira ku bakazi nze teri kintu kinyumira ku bakazi kamba buli ngambadde envuga bwenti omuwala gwenjagala katugaye nasitula amagulu naddala nga talina nkyakya n'agateeka ku dashboard nakabwasi n'atabona envuga lumu omusirikale yatuyimiza n'agira zayo nenkola bwe nenjisa paka waavu sirikale n'agamba eno kala yabo sirikale n'agamba nayagala musango bitya namugamba gwe nja kuwabirewa osiyo siriwalira ku motoka yange asobola n'okutula ku dashboard gasiya nze njagala nnyo omukazi nayambala essaati yange njagala nnyo omukazi nayambala boxer njagala nnyo nga muvuga n'ateeka ebigere eri newaba munne nevuga bwenti nembera namujja bannange buno obusirikale obwakuli eri mu nkoola nebutusirisa nebamuyimiriza kati owaye sansira nze aba naye ku mutto buli kaseera tekyetaaga bigere kubiwanika balina okuba nga bakuwanikira ebigere mu buli sekendi oba sitayalingi oba si mmotoka oba si kiki oba si era kyeŋŋambyayo ekintu kimu boba naddala abatalina muwaye bobo ekirala njagala kubunakusonyiwa zino nsonga ekirala njagala kuwayo akantu ate bw'oba ozimba ekiyungu lwava nze nakolamu ensobi ekiyungu olina kiri nanya kisenge kyo abantu bonna abagezi nange kano nakakayiga nakolamu ensobi nazimba era nina okuddamu nzimbe nyumba endala nina zimba ya oleeta abagezi gayasobola okujja nga tewazimba nakalina nagakanyingize muno empagi nomuga awonze njagalawo kafumbiro kange nakolamu ensobi ze ekiyungu kyange nayina kiteeka wali anti kati programu yonna etambula ewaka waba waani mwami Sennabulya kati ebintu byonna babikolera awo ekifuula amaka kisenge kiyungu kisenge kiki kati olugendo olwo lwe lwannuma olwo olaba ono olugendo kati olumuluma olugendo nomuzimbisa nyumba ebyo kati nze kambagambe ekintu n'ekirala mwe kambabuulire ono olugendo lwemuluma mukyala lwatambula mu nyumba paka mufumbiro nze olugendo nze ekinnuma ekirala nze nsobola okuba akaana engolo
nga nkalabe bwe kanyingeje kasike bere kanisika nnyo nga kana gwe bere lino siriryo tolisika nnyo era nze kati kankubuliriza owulira obujja ku nze ate naye awulira obujja kati nze kankubuliriza nange nina mutabani wange sirikwatako nalimulekera banega wakolima nalivanako nendigamba omuwala kompitinga n'omwana kati nagamba omuwala owala n'omwana oyo yanzali omwana namuga gwenyabo lindako kwata bote bere tolirekera mwana disikanga nankani zino ngudo za Kampala jijira boti ne mulaga kwa mama ngali musonga akola bwati nabalaga abawala ebayino yo omuwala fabagendo za kwate bere bwo tuyonsa tutya toli teka mwana lyonna isoka jagazi wemimwa ekyokubira ebbere lisoro mugwako nelimuziba ennyindo n'aziira nga tomanyi kati wenaba nyonsa omwana wange muyonsa ku tip ekiso okwata ebbere buno obugalo obubiri bukwata buti ku nnywanto n'asika nnywanto naye osolo dimulekera neligwa ku nnyindo n'olaba omwana ng'ajja n'atalisika kufaafaatana nalina nakulijjayo waggulu ekyokubiri n'abanga talisisenga ono wagambye kuliwanulwa kubanga nzandekere ki naye Kabako yagambye ayagala ng'ekiseera kyonna kiti mwana wange nebiseera bino abakazi tebakyayonsa nze ndabira ddala nga tewali kaseera kanyuma omuntu obadde omugjamu akantu eyo oba omanyi oli ku shuwa kati oyo omuntu naye teri ebeera shuwa eyo yembeera kyasinze okunyuma shuwa nga gwe olina omuntu oba ku shuwa yanjawulo ate fere tuli ku shuwa fetuba kuwalaali naye nalina kyagamba omanyi mukyalawo sometimes bw'omugoleyawo bunniko kati nayitawo bwati osobola okubanga webuzabuza oli kusimu n'olaba booti newefuulanga atalabanga kanika kumanya abazungu kati balina engeri bunniko obwe era nze kyova olaba tulina buno osikakaguwa era kati nze kyova olaba abaana bagasepazo tulina bwe bateera bakola bati nika enyini eringa katimba era kyova olaba nze njagala nnyo amawanga nze njagala nnyo eggwanga era kyova olaba tukyalina obuzibu kati ffe abalina abantu ng'abamu abatukulembera bamakuddeonnagwa mu katiiti waguddeko mu katiiti kaze okyanga muliro kaye tonagwako mu katiiti banaye nze kunsonyi Kabako lindako okuggalawo lindako kwange Kabako lindako okwogera okimanyi nti nno katolo bamanga gonna balonda bavubuka omanyi lwaki ate nabakyala olaba akati akawala ka Australia buwala buli awo n'okoma akafaananyi booti n'ogamba olaba kano ka president kawano kanoleeta okuba kalina akatiiti nkunnyonnyola wuliriza amawanga gali lwaki ffe tukyali wala naye baba balonda bakulembeze baabwe balonda bavubuka abo abambala empale ezibanyumira abalina obutete naye kati olaba Uganda lwaki tutugubala ogera n'otunira batukulembera bano bakola batya kagali bambala bawa kufa luwere ba minisita fa abaana abambala ku butiiti ekyabonaabona okuba kubakulembeze otulidoli ganasobola kwambala disitiri n'omutuye embugubugu abaana abatiitimiza kale kankubule without offense kati kankule Kabako kale kambabulire ebyaddala nga tuzze wano ne waaba katugambe kale katukomewo ddi kuba programu eno saagala gimala abanda beeyo sigenda kubeera nagamba mbuno mbukaati mwe mumanyi tulidda tugenda kudda kuba ebigambo tulina bingi tukomye na katiiti tusaze buli paati tuzze naye bannaaye katiiti kali awo wange wakakawuuma
kansibule kino balonde kuffe abaana bawala tubereko ba minister babona lego abaana bambala ku butiti tukulembere gwanga sanga minister wano mu government ze Uganda ngayamba dengo eziringa bakabogera ngo kuba bufana Akatitti kali wanga okawuma Bagulire natunulide kati bano minister babyama bati ngabo batu simanyi yali poloti owa n'amabati ali nandutu nandu tasobola kubanga Akatitti kamutuuka obanga Akatitti kazibu nnyo kaboola kalo kikyaganyisiza tukira katimiza kifa kyogeddemu ekiriwa mukwano soko kyogamba bunno abantu bandironze ku bawala abakyayambala ku butiti nabo babeera mu bufuzi oli akatiriza Akatitti yako negwe tunulira gavumenti ya Museveni buli avaayo alinga lubugo ula nagenda nadinogamba tulina ono mukazi yani ali owempigi uma nemupi wempigi baali bamuyita ate education bitamazire olaba kati buli avaayo mu gavumenti ya Museveni alinga bitamazire nogamba tuli kukiwa gwenza okubola tolina minisita nagwe weegomanakogosoate abakola obutiti abakola obutiti bwabbeeyi nno buli layini emu bwetiyebintu kalemeze mu sentence ezimu layini emu yebi balina irizi mu gavumenti ya Museveni teri eyambala Akatitti balina irizi nze nedda mbadde mbabuuzaayo kimu bannaye mbabuuzaayo kimu omuntu awuli Akatitti omusajja Akatitti kakusanyula ki like kanyonyoleka ate tugenda kwogera buli omu omanya Akatitti option 2 episode 2 tugenda babuulira emigaso gy'obutiti kuba wano buli musajja alina kye kamukolera buli omu alina ensonga zekatotesitani ojja kusanga olinga bakakwata komanyi beringi kakomewo bannange shoka tugigaliraawo omusajja abaganda ajja kukomawo lwadde agenda fumba piraawo wankoko nkulu agenda fumba piraawo wankoko fe abali wetuli abantu bali bubi abantu tebasanyuka abantu betaaga okujjanjaba emitima abantu betaaga emboozi bweziti abantu bali kubyere Bulaaya bebasinga otulaba abebulaaya kino ng'ongamba ono omwana tanyumira Akatitti kirika mulabe bannange mulabe naye bagamba nti ono minister of foreign affairs wuuyo awuno Peter mulaba kati ono tosobola kubba mabaati era okujjako nga atuse mu factory n'asangawo obukinga bungi obutiti owulira obutiti nga bungi babubbye ng'omanya obusiku eno wiiki wana eyakabako tujja kufunayo wiiki endala ajje wangi bane thanks for coming bane temumbuuza paati biki babanyonyodde kashoka tugireke tutyo obadde oli mu kulaba opushifa na kawombe tusinkane nate